Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Teacher Sozi, hey, how are you? Nange members muli mutya mpuliriza story ya madamu Annette amasiga ne gampitamu. Teacher Sozi ekyo kintu nange kyantuukako nakubanza yakintuusaako yali director w'essomero kati nga omanyi bano abantu abatandikawo amasomero ku kyalo kati ku kyalo ekimu najja ng'ayita mu byalo ng'abiyitamu natandisawo essomero biki ate nga omanyi abazadde b'omukyalo bambi baba bazze nga beeyogeza bulungi biki nagamba naakalitandika naye bano abanaasooka bajja somera ku batale biki tuzimbe essomero lyaffe enkulaakulana naye nga maama olwo naye bwe yali atwalayo owuwe nga bamukuba kalimi nga ne maama nange antikka nga ntwala nga ŋŋenda nga ntandika okusoma naye ly'essomero lyali lyakweyiiya nnyo nnyo lyali lisula mu nga lya bibaawo tukyasobola ngenda kwogera erinnya ly'omusajja ono kuba singa twali tetusirikana nga tuvangayo ng'omwana tugeze nga bamutuusaako ebintu ne tuvaayo ne tubeera nga abazadde baffe ne babeera nga open gye tuli. I think kyandibadde kikendeezako ku buliisa maanyi abasajja tebalina nsonyi tukyasoze nga tusula mu bibaawo yakuba ebibaawo nga manyi nga wonaazimba nga agenda okulunda enkoko leero essomero munnange kati nga tusula like room emu nga emivalisa nga ffe abawala tusula kya waggulu abalenzi bakola kyemmanga but in one room boarding nga munnange kyasoze nga tusoma first term yasooka nga tusoma naye tekyasoze nkugamba tetwasoma liri essomero lyatucumya tekyasozi twasomba amazzi tekyasozi nali mwana muto nali mwana muwala abaana twakuba amabulooka omanya amabulooka agazimba essomero okuva ku kibiina ekisooka paka ekyomusanvu twakuba amabulooka nga tusomayo ddakiika ne tugenda ne tusomba amazzi ne tukuba amabulooka twakuba bulooka tekyasozi kanjogere omwami oyo tekyasozi omwami bamuyita Yisaabirye essomero liri Mukono Kabembe omwami oyo Musoga tekyasozi twakuba amazzi twakuba bulooka twakolanga emirimu tekyasozi twakola emirimu tekyasozi ng'agenda omusajja oyo n'alondereza abasomesa eyo Busoga eyo abaamala senior 4 bityo najja nga bwe batusomesa banaye kugamba nga asigadde mu primary nga asigadde mu lya gavumenti asinga tekyasozi twabonaabona tekyasozi twabona kyenyinza twabona essomero ndyogedde by then ne twasomero bali baliyita simanya bad mama sirede n'okulyerabira yalikyusa erinnya kwagala kwe bali bayita kwagala kwe alamadulira bali bayita kwagala kwe primary school nga twambala uniform ya green omwami bamuyita Yisaabirye liri essomero liri Kabembe Mukono Kisowera oluguudo bwe luto Kisowera Kabembe Mukono eyo omusajja oyo munaye nga banaye twakola omusajja nga atukuba emiggo omusajja banange twakuba amabulooka twasitulanga ebiti nga muba musoma muli mu classes najja n'abayita mwenna ne tusituka njo kaffe papa abaali abakulukulu P7 P6 ne tugenda ne tusombanga ebiduramu by'amazzi ne twasanga enku nga tulya bubi tekyasozi nga tusula bubi tusula basatu ku mufaliso bano abasomesa nabo yali aleeta okuva eyo Busoga nabo bamanyirira okulya obwana obuto tekyasozi ensonyiwa ba kino kibozibozi simanyi kuba mpulira obulumi Tisha Annette yagenze n'ayogera nga noonya bwenkanya nenze saafuna bwenkanya cause nakiseroka n'ensirika nange yasooka nankanga bw'atyo naye we namaliriza okumaliriza nga maze kuba nali ngenda mu P7 we namaliriza okukola ebibuuzo byange then I came back but then I speak out ne mbigamba maama wange but maama wange kyakayita kasulayo kasente ate nga kiraga omusajja oyo naye yamukozesa maama wange yagamba omusajja oyo abadde nze simumala nekindaga nti kyaka naye yali akola ki amukozesa so tekyasozi kati enkomyewa
nkomyewa nga tukuba amabulooka tikyasozi first term negwa ku second term ne tukuba nga koyidde tetuddayo nga gamba abaana ngenda batraining ngenda sima balina njagala mbayigirize njagala bafune first grade engeri bagenda okubeera aba first ba candidate bange tikyasozi nga tukola kati second term ojjuka tujuliza foomu yatutwala ku ssomero eryo waliwo essomero eddala lyatutwala netujulizaako foomu tujuza foomu tamala okujuza foomu second term tikyasozi omusajja oyo yatandikanga okuntulugunya mentally physically simanya emotionally bannange omusajja oyo yanjunya tikyasozi nali muto abasomesa bonna bali bamutya oli omusajja yali mukambwe omusajja bamuyita yisaabirye mamenyera eddala naye naye twali twakatala Mr. Yisaabirye nga tumuyita ssa omusajja oyo yeekambuwaza nga mukambwe ng'akukuba oluyina oluwunga banaye nga n'abasomesa bamutya banaye tikyasoze ng'omusajja oyo nga tusoma pulepu w'olweggulo kiro omusajja oyo n'ampita ng'akuyita ng'oli omusajja ali mye nga soka n'ayita abaana abalenzi n'abyebuuzisa leero ekitabo kyo biki kati nga nange ngampita one day ngampita ng'angamba sigenda kwogera amannya gange tikyasoze naye nga omusajja mwogedde n'essomero ndyogedde era nibo baba abantu be nasoma nabo bajja kuba bo bantegeera bonna batokyusizza ddoboozi lyange naye nga sigenda kwogera linnya lyange bino byonjogera sirinaako wadde obulimba nti sirina kye ngenda kwongeramu okuggyako bye ngenda olekayo sirina kye ngenda kujubisa nti kiri kino kye ngenda okwongerayo munaye tikyasoze nga second term kati otwagira nga olweggulo awo pulepu we nga tuvaamu ssaawa 3 omusajja oyo yampita kyasoze obubeere bwange bwali butandikiriza ye singa omanyi gano amabeere naye ng'osuna amabeere nga katandika okufuna kalawundi kalino omusajja ng'ampita nanuuna amabeere tikyasoze omusajja oyo nga nsikwezinga amabeere n'aganuuna n'agasikwezinga nanuuna nga amabeere nankubanga engalo tikyasoze nga sirina kyemmanyi naye nga ninafiya nga tulina fiya naye nze nga bwampita bwati mbeera shakinga bwenti nga nkankana nagamba tokankanoke oli mama wange yangamba mama wange anzaala simanya muganda kuba yali musoga naye oli mama wange nsobola oyonka ku mabeere nanga naye twakuga ogamba wulidde wali tumutya nnyo nga n'abasomesa bamutya yaliko entiisa eri eyawa sitaani gyenkiyinza okugamba kyasoze omusajja oyo nga nnuuna amabeere nga nsikwizinga nga kukwatako bwati n'agasikwizinga naleeta engalo ze bwati n'agasikwizinga n'aganuuna n'agira bwati twalinga twambala sikaati nga mu pulepu tetuwambala yunifoomu tikyasoze kati nga agira bwati n'ayisa mu sikaati zaali za lastika n'ayisayo bwati engalo n'ankwata mu bukyala tikyasoze ng'omusajja antunya mentali omusajja nga ekyasinga okuduma nga amabeere ng'amala okugayonka bwati munda n'owulira kuno ku nywanto nga gwokya guliko omuliro nabeera nga nkalanyiga ngamba oli mwana mulungi oli muwala muyonjo era njagala osome oyagala kubeera ki njagala beera musawo tikyasozi kambuukebuuke kubanga kibozibozi munange yakipinga akikola ekyo ekintu ne second term ya holiday yatutwalako ku ssomero lyeyo bayitayo katooke ku ssomero eddala mutugenda soma holiday munange kati era nga tumala okugerera nga kyekimu kyakola nga nsikwizinga amabeere nga nuuna nga nkuba engalo nga nuuna nga naye nga tanneebakako kati era tenanga otwala abaana auto ng'agamba gwe boogere like P7 nga ne holiday tewaddangayo waka era abazadde mbakuutira teri kintu kya bwereere nabo nabano abantu abajja mbu batandika busomero bannange temuwayo baana bammwe kibi nnyo omwana w'omuntu kakusomera eritandika si kirungi kubanga si kirungi n'akamu si kirungi kyenyinza obbagamba ate munange tikyasoze nga tuli mu holiday eya second term era nga tejalinga tebanga okutwala abaana like nga evening awo ng'agamba ani ngesooka nga twala abalenzi olufite nga tosaamutegeera nga yina obwongo bungi kati ng'ayinza okugamba bwe boogere
nkutwalako evening ngenda kutwalako oyo kyoyagala kati ngayinza okutwala abalenzi babiri kudde out like wakyogera bati abatwalako out enkeera n'agamba gwe nakakande gwagenda gwe olwokuna nakakande gwe gyogenda olwokusatu Michael gwe gwentwala ne Saamu ku lwokutaano nemise nkozesa mannya si abaana bali ku ssomero nti oba Gloria ne Jane bino bwatyo naye abawala atwala omu abalenzi abatwala babiri nga terayinza nakimuteebereza era nkiwa amanyi bino ebintu byennyumya ne bituuka ku baana be nasoma nabo ogwo omwaka abawala kuba njjukira mwalimu omuwala era tusinga obunene ate nga ye munene nga n'amabeere manene nkiwa ate yamukozesanga bambi baali bamuyita Nambogo bamuyita Nambogo ono omulala yali amuyita Namukose bambi yali yava eyo mu Busoga Namukose ono omulala yali era ayitibwa njjukirako lya Alice yes Alice twalimu abawala nga 7 waliwo n'akalala akatono nnyo bali bakayita ka Gloria kakati munange tukyasozi olunaku nga lukeera nga lwange lwadde out nga tugenda nga twambala nga yambala skati eya black ne waggulu t-shirt nga munaye twambala nga tugenda nga waliwo restaurant nga tutula tulya mu kabembo mu mutono restaurant agamba genda kulya kijuko badde ku ssomero omulya kawunga ngeri essomero lyabo bakopi nga tulya bubi tukyasozi nga tulya bubi ate nga tukola nga tukuba buloka nga tukima amazzi tukyasozi essomero eryo nawulira mbu likyaliyo naye nina obulumi pulya nange oba njagala bwenkanya omusajja oyo yantokyalinga nnyo nga yali atera otusomesa English naye nga bwayingira mu kiraasi ino nga omanyi no empewo ekuyiseeko olutuko ne lukumerako bwe luti olutuko nga lukumerako nali muto nga 13 years olutuko ne lukumerako bwe luti oba nali naye ngomera amabeere kati munange dating etuuka nga yange yakuntwalako out tukyasozi nga tumala okulya nga ngamba ankutte ku mukono nga siina na kyensuubira nti alina kyayinza okukola nga agamba oyagala kubeera kyamugamba njagala beera dokita njagala beera musawo nagamba yes oli muwala mulungi kati olaba figa yeeyo nga olaba maama wooyo maama wange mukyala mulungi onaaba ne figa ngaeya mamiwo nga wasoma kuba maama woyo teyasoma naye kati oba kubanga maama wo bwati naye nga wasoma olabika bulungi weevuga nze nja kuweerera omaleko omaavu ano nja kuweerera secondary ogenda osome nemugamba thank you sir nange naye nga tutambula we twatambula omusajja oyo we yandrop twatambula ne tuyita gye twagiramu how can I say it gye twayita nga tujja si gye twayita nga tuddayo yes nga tetubimanyi nze olunaku lwonna sooka okufuluma ne tulaba ku bitaala ku biki nga bwomanyi abaana bakulidde mu kyalo ate akasomero kaliko mu kibuga abamanyi Kabembe Kisowera ekkubo eryo ery'emukono Kabembe Kisowera eyo nange tukyasoza omusajja oyo ng'atuyita mu kkubo eddala nga tuddayo nga tuyinjuka twayita mu kisaawe era nkyaka bwemba atuuse esobola okujjukira twayita mu kisaawe waliwo lyalinga oba kalina gye bazimba ng'ate naggwa nga nnene kizimbe nga kyali kireme omusajja oyo nankyamyawo ng'amaliridde kuba luli bayimiriza oli yalinga nkuba ngalo nga ansukizagana amabeere gange gagejja mbalira yatandika ng'oganuna ne gagejja ebbeere nga ne ligejja ng'oyamba uniform ne liyita mu liti enwanto neyita wet gagejja nnyo omusajja yatandika ng'oganuna gagejja naye nga sina kyenfinga naye jasiwaba nnyoka mpulira ng'olulimi lwalinga lwokya ng'amalusu ge gwokya era nga bamala okugayonga ng'amabeere gaba gannuma ganjokya like nga ne bwemba nyambala nti olugoye zino baziyita batya zitata mu Luganda enywanto like bwe zikona bwetu ku lugoye nga zinnuma naye nga nazirika yaŋŋamba sibako lwenjoge sibaako nengezaako njogera yani yantiisa mbu alina omusota mbe waawe zimalya mulongo alina omusota ate simalako alina obwakabaka bwakatonda simanyi ye bwakabaka like azin ye bwalina obwa munsonyiwe like
ye ewaabwe gy'ava bali Bwakabaka akabaka kitibwa oba njogedde Oluganda olutuufu ewaabwe gye bava balina akasaayi k'Obwakabaka kati nga yantiisa by then neebakanga n'okubaka nendaba ng'omusota nendowooza nino nga mbeera mutya nga mutiira ddala kati munnaye tikyasoze nga ntwala mu kirumbe kyekitanda nga tikyasoze bino byenjogera songeddeemu kujulisa kubamu bingi byendeseeyo kusekendeza kuba kibuuziboozi tikyasoze omusajja nga ntwala mu kiyumba waliwo ebiddaladdaala waliwo biki ng'omusajja oyo agira bw'ati nga mpahaaga twatuuka mu kiyumba kati bwe yampahaaga ne ntandika okukankana ne ndowooza nakuddamu annyonka amabeere nange tokankana mugamba okay sa tompita sa mpita bebi kuba oli maama wange okay maama nzaala muganda oli maama wange okay mpita bebi okay ndi bebi wo mpita bebi ndikigambo kinnema kuba twali tumutya nnyo ne mugamba nedda nosa kuba twali tumutya nga atugamba bye waba tumina kwogera luzungu kati mugamba nosa I can't call you baby I cannot nangamba nedda kati kozesa Oluganda ndi maama wo omukazi mukyala nzaala muganda ndi maama wo mpita baby nempita baby nangamba banange ddala kituufu oli mami nahaginga eno bwe yahaginga waliwo eddaala nanteekako bwattaka bena kange nekeesigama eddaala kati nagira bwati nga nantekamu emikono natandika nangamba njagala wali onywegeddeko ku muntu nga simanyi tetwalina simu tetwalina tv nga sirina kyemmanyi nti oba nywegera omuntu nga sirina feeling just kinali nga nenanga kutya naye nga nywegera enyuma ebiruusi banayinza kuva dda nenyinyala kati bwe yangira bwati amalusu ngamba nedda saa nangamba kugambye twampita samu ndi bebi wo nemugamba no baby banange agasajja kakagwa ensonyi banange tegalina nsonyi lwakuba biyiseeko emyaka naye tikyasozi musajja oyo pulira njagala mukoleko revenge onaye tikyasoze omusajja nga atandika okulumansinga nga yambuuza ekibuuzo yakimbuuza mu luzungu nambuuza nti sayansi yasooka naye ebitabo bya sayansi obulamu olina okukipinga ng'oyongeramu sayansi mugenda kukola ebibuuzo njagala first grade nambuuza kati sayansi okay kati nkubuuzeyo ekibuuzo nemugamba okay nangamba naganya okumpita sa nemugamba okay baby nangamba woddira omuliro woddira omuzigo guno ogumanyi nemugamba ngumanyi n'oguddiza omuliro n'oguliraanya omuliro gukola ki nemugamba ki automatically esagusaanuuka nangamba oli kaana kagezi nnyo kivula nkwagala nnyo maama wange nakwata amabere nanyooka nangamba kankubuye bwenkulira nansaanuuka mami wange nkwagala nnyo nsaanuuka nentandika okugigumira bwenti nga sirina feeling naye nga okuteekwa twali tumutya nga njigumira ngamba tontya kati jankuhaginge nga yajjamu kabrowse ho waggulu amabere nga gali free nahaginga amabere nga nagateeka mu kifuba kye nangamba wallahi mama wange nkwagala nnyo naye nga nywezezza ate nga sanyu kati bwe yanyweza nnyo nemugamba saala kyeyamusukwizinga nnyo nangamba okay kati nangamba tuula nentuula nangamba kati olaba omuliro bwe guliraanya omuliro bwe guliraanya omuzigo gusaanuuka kati nsaanuuse kino olaba sayansi olaba bw'okola bwoti ne bwoti bwekiti ne bwekiti kikola bwekiti ne bwekiti nandika okujja olusayansi nemugamba yessa nangamba kati olaba ngenda kugira bwenti mpolampola olaba naddamu nankwata olaba bw'ogira bwoti kati nja kugira bwenti mpolampola oke toweralekera tuba kigenda kubaawo owulidde omusajja mukulu tikyasoza omusajja mukulu baiden yayekalaninga emyaka 36 oba 4 ng'omusajja mukulu omusajja oyo kyemusala alina n'omusomesa nga mukyala we omusajja nga ngira bwati nga ngamba yemuka nangamba ngirira okunookugulu nkuteeke like ku ddaala like obenga nkyogere ntya nga sikabuzi like ng'okugulu okumu kuli wansi okulala kuli waggulu kati ye yali agala ayimire ku madaala aleete vanira we
amuteekemu munda. Kati nze nali mu kusheekinga okungi byannemerera, nalemererwa okuwanika okugulu. Nangamba kale jangu ntamu nanyweza napahagende nanyweza. Bwe yanyweza nangamba totya, oli mamange totya, kakkana. Okay, olaba kati ndi mwana wo, ntwala ng'omwana wo. Nga nsasizaalangako simanyi like nga ntidde. Tikyasoze omusajja nga ngamba sooka oyimirira awo. Nenyimirira bwenti, omusajja bwe yajjamu bw'ati najjamu empale. Gwe mundu we nkwasooka okulaba kuva niba omusajja sijja balimba. Bannange tikyasoze omusajja alina vanira. Kyaka yali musenkunomo size naye kyakanze bayize nekweja emyaka. Bannange tikyasoze natya. Tikyasoze nakubo. Omanyi nakaaba nembogana ne mugamba soyo. So olina omusota. Olina omusota. Naye tenenjugumira omusajja n'amanya nti kyaka sibiraba nko sibimanyi. Nenjugumira nenkuba enduulu. Ajuka tuli mu kiyumba kyananga najja nankwata omumwa. Nangamba sirika guno si musota sirika. Nemugamba so olina omusota. Ngulabye olina omusota. Omusota ngulabye. Nina okuba ng'otidde. Nankwata nahaginga nanyweza nnyo nankwata omumwa nangamba kakkana. Mumanyi nga nkubiddwa amasannyalaze nga nkankana. Bannange nangamba oke kakkana okay. Nemugamba so omusota nangamba kakkana omusota gugenda kuma gukuluma sirika omusota gugenda kukuluma. Tikyasoze omusajja teyankozesa yatya nanyweza like yanswezinga nnyo n'atya kyaka yamanya sibikolangako era sino n'alamanya nti kyaka kagenda mujjuutuka. Kyaka no yali nga atwala abalala kyaka bo bali babirabyeko kyaka era ng'abakozesa. Era bawulidde story eno bannambogo baani basobola okujja ne banjulira. Era ne maama wange mikesi tikyasoze musabye ennamba n'omubuuza ku bino ebintu maama wange nabimugambako. Tikyasoze bwe twavaayo kiro twakomawo kiro ssaawa 3 tukomye abaana nga bamaliriza prep na mesinga prep ningira buli nenebaka nanga tobako gw'ogamba wadde n'omulimu gumubaako gw'ogamba nagamba nina omusota ewaffe tulina obwakabaka gujja gukulume gukulye. Bannange omusajja yatokyalinga omwongo banenga omusajja mutya yaŋŋamba sibako gwe ŋŋamba. Neebaza Mukama nti teyankozesa. Kati bwe twamala ebibuuzo kambuuke bannaye bwe twamala ebibuuzo tikyasoze omusajja oyo yakwata gundi zange nze saayinjoyininga secondary. Yakwata ebintu byange n'aganira ddala obiba kubanga bambi maama kyaka bambi yali amukozesa okusasula fiizi wange kyaka nga maama oba awaayo mubiri gwe. We nabimanyira agamba wamu ngenda nga maama omusajja yali apulaninze nga tumaze ebibuuzo nga apulaninzewo kapati bano abaali basigadde bamala okuwummula mbuffe tugende tukube pati. Kati ebintu byaffe n'abiwamba n'agamba mugende mujja kukomawo tulina okukuba kapati kuba mmwe musoose muba kandidenti bange. Kati ng'omusajja oyo nga yali abaze agenda kukibalira awo ankozese. Tekyasoze nze bwe twadde ewaka ebintu tetwabirekayo ku ssomero kimu twakirekayo nga ye kyabaze tukube pati emba agenda kutuukawo muziki kasita bano abalala kasamala okuvaayo bano abali mu bibiina ebyowansi tuddeyo mbu tukube pati. Munaye maama gwe naddayo ewaka nga tumaze okukola ebibuuzo bingi byembuusi. Bwe twamala okukola ebibuuzo nga tuzza ewaka nga mbeeraawo nempulira nga kintu kyali mmanyi okubeerawo nga mbeeraawo nendaba omusota nga gujja naye abannange nengamba kambyogere oba omusota gujje. Tikyasoze ngambako maama nga mugamba maama nga wembibanyonyole nemugamba ABCDEFG byonna bimbimanyi mugamba maama omusajja yali amabeere gannuma naye teyankozesa just yankubanga ngalo. Omuntu gwe yalasazewo okunkozesa ogwo gw'omu kiyumba natya nnyo. Natya we nakabira nti musota natya munnange teyankozesa yali akibazi wano ku pati era ze ku pati saagenda abaana bagenda waliwo omwana wanaiba nanga najja tugende mugamba nedda. Era nazino pati bino ze bakola abaana ku ssomero zo muzeegendereza abasomesa baba balina ekiruiri kyabwe. Emaze nakyembuuza n'omusomesa omulala gwe yali aleese alatusomesa saayansi era ntubye ekitabo kya black book ekya black book yangamba genda balina bulumu bwe basoma genda mu kitabo bwekiti nebwekiti ondeetere black book lwali lwa 6
nga director oyo taliiwo. Omusajja oyo yali yeesaidizeeyo mu balugwala mu nsonyiwe twali tukozesa ekigambo nti banyongo. Kati nange nga ntuma ku makya zaali ku makya ssaawa nga 3 nga ngenda mu luumu ye nga kati omusajja oyo yanvaako ku mugongo naye yali ayagala kunkozesa. Kale lyesino lyali fu era omukati okumanya ndi musiru omusomesa oyo namuloopa wa director yadanyonka mave ne mugamba ono omusajja antulidde ttiica bw'ati ankubizibwa bw'ati ne bw'ati teyankwata naye teyankwata ekitegeera. So abaana abawala bannanga abazadde abazaala abaana abawala ebisajja bitokyalinga abaana baffe kuba nze nanoonyerezaakoko nafuna second grade esembayo naye nadde siri wakuyita era nze nali ndirwedde okuddamu tesiri nali ndirwedde kuba nali manyi sijja kuyita naye nga tekyasozi. Bwe nagamba maama yakaaba nagamba omusajja oyo mbadde simumala. Nemugamba maama genda omusajja oyo omugambe nga mpulira njagala obwenkanya. Maama yatya, maama teyagenda, yali munaku ate nga kyaka ne fiizi teyamumalaayo nga yaka yali amwawulira awo. Kale maama wange n'alumwa era lipooti teyaziggyaayo, tetulina kye twagyayo. Liza tetwabijjaayo banange naye nina obulumi tekyasozi. Mpulidde banaye esitole ya madamu Anet myaka gyennyini nakuba nze nali ngenda mu 14 naye abasajja tebalina nsonyi. Omusajja yali amaliridde okunteekamu ekintu kyekyo kwegya emyaka sibakutya nnyo nakukankana. Omusajja yali ammaze naye kale nga amabeere gange yantokyalinga sinze kinkaabya nti yantokyalinga obuwungu era mbe mpuliriza sitori nga nkaaba. Omusajja bwe abantu balina obulumi ku mutima naye abasajja bakagwa ensonyi mufe nga muwunya. Kakati entebe zino tusigire ku kifaananyi eri abazityanga agamba kakati entebe zino nze ate kati nyina ne Christmas offer. Entebe ebadde ku bukadde 2 kati yaka mu kitundu. Gisaze emitwalo 5 transport wa bwereere. Ate nataddewo omukisa ozimbye ennyumba yo osasula entebe, kabada, kitanda, kameza, buli kifanica yenna buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenjikuweereza bweweereza ku mobile money ogenda okuva mu kiyumba ng'enju yonna ogiwezezza. Wasobola okusasula entebe nga ya miliyoni nga 3 naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima ge tukulembeza. Entebe nnyina okuva ku miliyoni 1 ku kakadde kamu paka ku miliyoni 10. Abalimba temunkubira banaye nkoyo okunnimba oli akugamba ekyo oyina ne byokola njagala ntebe mpereza ne dining nga mugalinda kusobola kulinda ntwala kati n'obigiitana n'ogimuweereza olumala bimuwa bwepa n'agamba kale n'asirika toddamuuliza bannanga atayinaawo ssente tonkubira ateetegese nkwegayiridde nkoye ateetegese mala kwetegeka kasita mbabuulidde wano n'entebe muziraba mbabuulidde nti nva ku miliyoni nva kwa miliyoni 10 ate oli abeera ne miliyoni n'ayagala entebe ey'obukadde obunere ey'emiliyoni ejja kuba ya miliyoni ejja kuba ya miliyoni. Kakati n'abantu bemulekeeka kati nnyina omuwala bw'anaaba ndaba nansonyiwa kamugerezeeko namuweereza ziddeeka era wa Saudi Arabia mu nnyumba namuweereza ddeeka ezebbeeyi naŋŋamba njagala eyo ya mitwalo 60 n'engitwalayo eka. Olwagituuseeko abaliyo ne bagaa sha eno ya ssente mmeka lwaki tetuwadde ffe ne tugula olw'okuba baagala okwawula n'okwo okusomoza nze bw'oba kati nze kyensinga n'okwagala omuntu bw'oba toli ku bwangu oba bw'osasula ng'oyagala ekintu kigende njagala oweereza omuntu wo
tukube ebifaananyi nga n'omuntu wo waali kuba bimala okutuuka eri oli najerega olw'okuba abadde ayagala yabaagula mu butuufu ddeka yali nnungi omuwala namuweereza n'ekifaananyi nga gye nnina n'ewange n'alyoka kakkana nga ddeeka nnungi nagimuwa ku ssente etono 60,000 naye abeeka ne balyoka bavunze eri ne bagamba eyo yalayise eyombi olw'okuba baali baagala abawe baawule tufuna okusoomoozebwa kyakufissa mufunye omukisa ababadde babaawula tebakyabaawudde nze kennyini nze neekwatira essimu Mr. Sozi kansooka enjogera essimu eno eri 0705 61 9402 kanjiddemu 0705 61 9402 nze kennyini nze nkwata essimu eyo nze gwoyogera naye kweri nnyina n'emu kuba zaali bbiri eya mango ne baziggyako kati mu ssimu mulimu emu nayina eyo n'eya mango ne zivaawo eyo nagiva kati nnyina eyo emu nze ngikwata ndi mukyala mwangu ne bwombonyabonya otya nsiina buzibu kasi sobange ogenda kugula bannanga atannafuna ssente nkwegayiridde ku ssimu yange tompeereza ogira okola wokuga nti kaninda omwezi gugweko tompeereza linda ng'ozifunyeewo wakirize sijja kunenya bwe tunaalemagana ng'obadde oyinawo oyo simunenya tya munnange nze mbadde nnyina kakadde ate eyo eyakakadde sigisiimye ate njagala bweti bannange ndi mukyala wa mazima nnyo muneesige musibe ku ntebe zammwe ne bwe giba myaka 10 era bangi tubayina ng'oli yagenda ne lisiiti myaka 10 najja na lisiiti nga yakaddiwa ajja anoonya era naafuna ekintu kye opposite nabisunsa omuntu gwotya ye muntu gwotalina wosanga naye omuntu alina ebbanda opposite nabisunsa ate sipangisa nti naasenguka era enamba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi ebyafanika enzigi emyango abazimbi obbaawula emyango enzigi buli fanica yenna muyina okugjako kofini buli kimu eyabafu ekyabafu eyabafu eyo gye siina ezo nazeesonyiwa okukwaa tugenda nitugamba ti bana esente nga zibuze katonda tuwe ssente kati ku kofini ng'obyogera kati njagala bawala bange batabani bange mujje mumpagire mwayisha fanica edduuka bw'oyimirira ku kipande kyennabisunsa sign post yennabisunsa opposite mwewale babulooka ye ate n'ennamba onyweza nnamba kuba ojja kubuuza oli agamba ono ye muwala wange waliwo abagamba nze muwala we simanyi nze mutabani we siyina gwenkolegana naye nga sikojjawo nga mukulaze ffe abantu betukozesa baba babulooka tomusanze nga aziranga ku TikTok kirala mwewala abantu okugulira ebintu ku online bajja ne bakwata entebe zaffe ebifaananyi ne baziteekako ebbeeyi oba entebe ya miliyoni 3 tomusanze oli ng'akwata babba nti ffe abakozi tetubasasula musaala baba babulooka kati entebe eno ba ya miliyoni 2 agiguza 3 n'afunako akakadde kati ekirala kye batadde wajja n'akwata entebe zaffe ebifaananyi n'ateeka ku intaneti oba entebe ya miliyoni 3 n'ateekako kamu kitundu olumuwa ssente toddamu kumulaba tayina dduuka wabula ajja n'azikuba ebifaananyi ate tetubagana kuba naffe batunoonyeza bakasitoma oluusi Aisha kyetusaba nakyo kigonjoole babulooka be muyina babe nga basobola okulondoolwa babeere 10 nga balina ID zaabwe anti obuzibu we buli babulooka nga bw'oba omanyi kintu babulooka toba tubayinaako buyinza oweri mayiro nga 2 owa mayiro nga 3 yakuleetera kasitoma ate olulala kati bwajja okuba ebifaananyi olowooza aleeta kasitoma kumba ateeka ku intaneti oluusi asabye abantu wooda bababbye bajje babanoonya naye nze abatanvunanyizibwako lwa nsonga nze alina lisiiti yange gwenvunanyizibwako ku lisiiti kati bo bwe bakuba ebifaananyi ne babba abantu baabwe abantu gubasinze nze nsiiba mbalabula bannange temugulira bintu ku online ng'omuntu tomumanyi basindikako obusindisi tamanyi dduuka lye tomanyi naye kati nze Mr. Sozi amanyi ewange mundabye nze kennyini naye bali basindika ne batandika okwogera emiwendo tamanyi dduuka tatuuse ku gulawundi
olukuba ku ssimu nga tekyaliko bangi bajja banoonya talina nawatandikira abafere bangi mu fanicha ekirala abakola kirundu entebe n'ewumba muntu oyinza okutuula mu ntebe n'oyitamu n'ogoba kitanda waliwo abagoye taata ne maama batuulemuuko ng'entebe eyitamu bannange mwewale entebe zirimu ebicupuli entebe nja kugikugamba $3,000,000 ogambe nti nagirabye wali bagitaddeko kamu kitundu maama nnyabo Mr. Soze entebe eno esobola okujja mu kakutiya ak'ekiro 10 anti yonna ewumba nefuuka obuwunga n'ogipakiramu n'oteeka kutiyayo ku mugongo n'otwala kasasiro okwewala ebyo mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko galanti nga b'emyaka 4 ate galanti yange ya myaka 4 ate nkuwa advise n'enkugamba nti eno era nkubuuza oyina abaana eddiro lyo likola nnyo terikola nnyo neŋŋenda nga nkuwa amagezi titukole bwe tuti nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna muneebuuzeeko era neebuuzaako nonga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki maama nze njitwala ku buko waliwo entebe zitagenda ku buko osanga oli ng'atutte sofa bed ku buko obuko oba obuwe mudde nze nkubuulira waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti eno egenda ku buko tegenda ku buko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti ekirala buli lwokoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topi ng'otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooye nga teriimu bisubi omanyi abamu bateekamu ebisubi obasanga bakutte ekitiyayoola ate n'ateekako olugoye olulungi kasasiro ali mu ntebe omwo emmese n'egiruma yonna n'egijjayo kasasiro n'ayiika mu ddiiro bannange bakasitoma bange nze amannya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture njagala mujje muwone entebe embi muwona amaliba agaatikayatika eddiba ne lyatika lyonna ne livaako ekyokungulu oyinza n'okkuba abaana nti baagisaze entebe yasuze ennungi n'ogisanga ng'eyatise mujje mu Aisha Furniture nzize kubawonya bafere era nze gye nnyina embi nkugamba nti eno nno ekigifuula eya layisi ejja kuwangalayo emyaka bwe giti era nkubuulira n'okitwala ng'okitegedde Mr. Sozi naye mbaddamu omuntu otawaana kunimba temutawaana kunimba nakoowa abanimba bannange nze mba ne bakasitoma bangi oli Mr. Sozi kati weereza ekitanda weereza entebe weereza ku y'olugoye weereza ku y'eddiba oluusi oli mu kwekolako n'omala obudde n'otuuka ku mulimu leeti ne kasitoma eyandiguze n'akuyitako atayina ssente ng'omanyi tonnazifuna mbeegayiridde temukuba ku ssimu yange temuweereza message ku ssimu yange Mr. Sozi nkooki abakwana saagala basajja abakwana saagala basajja ate nja kwogera saagala basajja waliwo eyaŋŋa nti atoyagala basajja nze ndi mukazi saagala laavu waliwo eyaŋŋa nti wagambye toyagala basajja nze ndi mukazi tweyagala saagala basajja Mr. Sozi story yange empanvu